Iba ne president obana itumugambe ko wakati mu kise kinje ennaku zino n'obuvunanyizibwa ne kakkeya n'abali makomera baveeyo Yasin bagenda kuntwala ebantwale abali makomera nabo kubizinga wala waneruzira kumbi obana yayite yo nitaka kuyita yo buyista kale bamama disebufu je bali ba Habibu Marijani je bali ba Dr. Besiji nabo bafurumeyo bakirewo kivumbi mutwe simanyi mutwe aveyo ba Sekajjamiru mukulu kino kyakira kitegeeza eri bululu bwa president wakati abaana ba Sekajjamiru mukulu ne maama we ne baganda be bali kuki batusambula munga n'okumwogerako manyi tera wali wansaasirade oboyo yandi mulese baveeyo nabo naddala mu kasizoni kano bajje nabo bakulonde bavundira mu makomera nga n'emisango nakati gikyabuze baveeyo babanoonyerezeeko nga bali bweru baveeyo mubimu ku binnuma lansaasira omutima gwange munafu nnyo ku muntu yenna atulugunyizibwa mpulira kinzita kinjogeza bye sandyogedde soogera nga muwagizi nyine edda bannange muntu atulugunyizibwanko muntu ayina kuyisibwanga muntu ne bw'aba akoze eki ne bw'aba akoze ekyayisibwenga muntu anaddala nga gwolina obuyinza nga musajja wattu oba mukazi wattu bwali president mmanyi nti buno bakalla asobola bumututuusizaako tekirungi musajja mugezi musajja mutegeevu kyasobola kubakanako okutegereya mutondakoko oba lamu nsisinkanye obusinkanye tunyumyemu nsaba lamu mutegeereze yonna gyali bibatuuka babifuna saballa bibatwalire ate abitutegeeze ffenna president yalunguse tuyingire naye ejjana waliwo ensobyawo bakawulira udan clear tubanje abantu baffe ate waliwo wanene eyayogedde ebyensimatu ne bamutwala nga atali mbadde mpita ayita newe kukana akatunulanga akennyanja nga konna amannyo gakali kungulu nga kalinga omulambo ogwafudde ekyekango nga nako kali ku baganda kamanyiira kyekibawalanya abaganda kubagaana kunuuna minyira bannange munune eminyira tubawadde olukusa munune eminyira nejjaffe tujja gibawera era Museveni Mugabe tugenda giteekako musolo bwe kibanga ekituwalanya kubagaana kunuuna miira mwali mwagala munune miira nga wemulira kumu ne kusowaani zaffe mwali mwagala munune eminyira mulira wamu ne kusowaani zaffe ne ku bikopo nga wemuli eminyira bannange omuganda yakola nsobi kyogamba omunyalwana tonuuna minyira funa akatambaala oyinyize teyabasosola yabalekera essowaani ne mulira kwegi kwemu temwasosolwako omuganda kennyini ye yesiga omunyarwanda omunyarwanda kyamusasudde kumutugumbula kumumalira mu makomera kumuwerera kumusaanyaawo ate munange byonna nga bigenda mu maaso ye Masolo Queen ono nga twakimayako mbu yali muninkini wa Fangoni Boss naye kyonna ekyatuukawo munnange simanyi naye essaawa yakakati yabuulira enjiri ey'enkyukakyuka zinkanye muganda wa presidenti asingo mufana ana ensonyiwe essanyu limpitiridde kanti ofaanana presidenti wange osibyote yo mukama wange nsonyiwa amaalo naye nga nkwegayiridde presidenti mundabire mugambe nti tumwagala nnyo ensi emwetaaga musinga mugamba nti ensi ekola ki mwetaaga n'okusuubira ku ekyo kyasuubira ye ayinza okubalowooza mbwaffe atwetaaga tumulondi naye ffe tumwetaaga atununule omugambira ddala nti ensi ekola ki
emwetaaga ye mununuzi gwe tukola ki naawe ali eyo naawe ensi ekwetaaga ye tumwetaaga nnyo okusinga wakola ki watwetaaga nange teweerabira omugamba mukama waffe ye yeesaddaaka alwanirire ffenna kati naffe twesaddaake tugatteko tulwanirire ensi yaffe sa mu kintu kino nti abantu abasinga obungi bamusabudde Masolo Queen ne bagamba nti oyo alina kyabala nti oyo malaya ali mu kwetega naye ate abamu bavuddeyo ne bagamba nti nedda oyo alabye omusana. Bannange obutaagaliza kibi kinyumira nnyo okulaba Queen Masolo ng'agatta ku ggwanga ly'essaawa zino. Omanyi mugenda ne mulowooza nti basire Queen bo tebibaluma. Naye Queen Masolo ssaawa zino ayogera amazima. Simanyi gyagenda gakomya naye at least kati ayogera ki amazima. Bannange mwenna mujje twogere. Mwenna mujje. Yes, nze waliwo komuledi omu eyaŋŋambako wano nga Fulandani azze wano n'aŋŋamba oyo tokola naye vidiyo konze ate lwaki tituli ba big 3 toyogerayo mulala kati kankubuuza ekibuuzo abantu ng'abo tekimuluma ng'alaba vidiyo zo ziriko bulikes bungi abantu ng'abo tekimuluma ng'alaba bakuwuliriza oluusi omusinga empalana mugijje mu struggle eno mugigirewo ddala osanga munno ng'agattako alina eddoboozi kale nga bwe mugamba olina eddoboozi ddene ekirifuula eddene eki bantu kumuwuliriza olina kuba mu amplifyinga bu amplifyinzi bino byonna tetulwana nti tulina bwe tufuniramu tusobola kufunamu nga tuwangudde olutalo luno era bwe tulabayo munnayuganda munnaffe azze nga ddala kituufu ayagala okugattako tulina ku amplifyinga mu amplifying so si kutandika kugamba mbu ate ffe tuludde wano ate ffe tuli ba wano ate kati biki ate kati gwe wakajja oli waaba atandise okubiraba ng'alaba asobola okugattako jangu gwe message yonna gy'olaba egattako amplifyinga munno nze nkugayiko omuledi yaŋŋamba tuli ba big 3 sikola n'afulana ni vidiyo bwate bwe yaŋŋamba kati weewuunye omuntu agamba bw'atyo yaaba awulira atya muli eri kale gwakubikkulidde akugambye awulira atya omuntu nga ayogera ku nsonga z'enkyukakyuka mu ngeri ey'enjawulo ng'oba akwata attention mu ngeri ey'enjawulo gwe weebuuza akiwulira atya abantu bali wano abamu balwanira bifo ekyo nkikubuulira oli nadda ku munne n'amuteekako olutalo nga wallahi alwanira bifo bannange buli omu wa mugaso buli omu agattako osegedde buli omu agattako kasita abanga azze agasseeko kyonna kyagasseeko bw'abanga Katonda yamuwa talenti eteekako ekyamaanyi okukusinga lwaki omuwalana waba Katonda yamuwa okuganja ne bamwagala okukusinga lwaki omuwalana abantu abamu waatunuulira fulana n'alaba bulayikisi obwo n'alaba following eyo awulirira ddala nga muli kimuluma naye nze buli wendaba omuntu yenna azze okugatta ku nkyukakyuka nsanyuka ngamba tufunyeyo n'omulala kubanga buli we tubeera abatono Museveni aba atumonitali aba asobola tukola byayagala naye buli we tubeera abangi olutalo tufuuka b'amaanyi nnyo mu lutalo segedde respect naye amwebaziza okubanga munnanga asazeewo okubanga alina kyagattako ku struggle nti ebirala munnange tayagala gendayo nnyo nti omuntu yenna abaako ne gyenvudde we naye otuuka gy'otuuka n'ogamba nti ndowooza kekadde ndowooza kyekiseera ndowooza so ye agamba nti mwana muwala ono kiyinza okuba nga kekadde keyalabye n'agamba nti buno bwe budde mbenga kati ngira ku sayidi y'abantu ate munnanga olutalo wakati wa Honorable Rebecca Litwala Kadaga ne Anita Among lwo lukyagenda oluvannyuma juzi waneno oluvannyuma lwa Honorable Kadaga okuvaayo n'alangira Anita Among okwesiga ebizigo ebyamutukuza ne bitwala n'amagezi mu bwongo kakati Anita Among yavuddeyo ye n'agamba nti evuma abiwulira naye talina budde obwanukula ebivumo kubanga ye yakuzibwa. I have seen all the insults.
abo ine ebivumo byonna byona n'okutuyobwolwa. But for me, I was brought up in a very good way. Aye mwene bamukuza era bamuteekateeka bulungi. My upbringing is that I don't attack elders. Enkula ye n'enkuza ye tagema bakulu mu kanwa. I have too much respect for Right Honorable Kadaga. Awaino mama ife Kadaga ekitiibwa. However much she attacks me anywhere, Wairenga ya mugemagane ya mubisaamu egaali ng'endogera ye nakudino I will not bweri. respond to her. Taita kwiramu waire omukuza ogutya. Because I was brought up. Kubanga yateekebwa era yakuzibwa. I did not grow in the street. Munange teyakulira ku nguudo bakulebeeta atyo. And that is the woman you need, a person who has been brought up. Oyo n'omukyalo omuteeketeeke gwe twetaaga nga busoga. Munnange okubanga ndo batuusaako era nabasuubiza nti nja kubanga ntambula nammwe lwonna ndubawe. Ate ono yagambye nti Pulezidenti Museveni obadde okimanyi nti eno teri akumanyi nti mu butuufu eno bamanyi mbu Amini yakyafuga. Muzeeyi Museveni okimanyi nti eno abasajja tebamanyi nti gwe afuga Uganda. Abasajja bamanyi nti Idi Amini Dada yakyaliko. Era bakubuza where from? Wagam from Uganda. Bakubuza Idi Amini Dada. Kati era mbagambirawo nti ye sikwogerayo nfuba nnyo okubakakasa nti gwe tofugangako ku ggwanga kyekyandeeta. Ekyandeeta eno kukakasa nti Museveni si yafuga eggwanga, Idi Amini Dada yakyafuga. Ate era makakasa nti Bobi Wine ye mutabani wa Amini. Wetyo wemba nnyonnyola nga waaho mashallah. Kati gwe muzeeyi eno sente gy'okuzikima obagamba nti gwafuga oba ne nga tuvuddeyo ate bunange nze nakugambye nti neewaayo kubanga nkuweereza era nga nkutuusaako byonna byonna ebitambula. Laba omwana kyakoze Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda ssemasonga 5. Omuntu atayagala kabaka wano mu Buganda akalulu agende bakamuwe Karamojja gye batalina bwa kabaka. Yagambye abananyweza ensonga zaffe ez'obwakabaka nga tuli wamu ne Uganda. Twagala nnyo Uganda. Generation munnange gyeraba edduka abaana ebintu babikolera ku sipiidi yayiriiri kasita weewunzika woote munnange tebalemererwa kubanga ate nabo bakugamba nti ffe tumanyi gye tulaga tereera. Kakati mbadde nkyali awo ne Elias Lukwago naye ne bamuyisaamu eggaali. Elias Lukwago bwebuziga bw'ekirogo bw'okaaba ne ku mulambo gubali bukaaba n'otawuliramu ku bulumi yadde ku bantu Museveni bwe yatugumbuza kasasiro ekiteezi. Afazali awo Museveni wandimwabizza n'ogamba bannayuganda nti ekyuma kya kasasiro Museveni yakiwa Kagame kati tukipangisa buwanana. Bannayuganda ne bategeera amazima naye n'obunira olw'okuba gwe wakutadda. Bannange tubasabira essaala embi abakolagana kino ekisajja ekitemu kisaba tujjoyere Kaguta Museveni. Bulijjo mbagamba bannayuganda tewali kivumo ky'oyinza kuvuma Museveni n'oba nti omuvumi. Buli kivumo ku nsi guno Museveni akisinga obubi. Twagala Museveni otubulire ekyemmwanyi kyo kiri luddawa. Bannange twalumbibwa olumbe luno. N'okwata ebyobugagga by'eggwanga byonna n'obimaamira. Bonna abaliwo bonna n'obatugumbula n'obatta. Sale musale ogubuto wonna wagumaamidde bw'ati bya bugagga bya ggwanga. Bisiraani mwe twabakola ki? Ebintu byaffe ne mubikwata ne mubitwale wamwe gye mwava tubipangise ffe. Bannange mwakafa olumbe. Wabula mwenna abakolagana ne kino kisaba tukiyowe Kaguta Museveni mwenna mwekube engalo mu ttaaku twabakoowakoowa dda. Nze ogamba mbu abantu tebakyatya abantu bakulu naye munnange bantu bakulu bano eno nabo oluusi baba beetaaga okugambibwako obaoliawo ne bamanya nabo ensobi zaabwe kiva olaba abaana leero bavaayo ne bagamba nti nja mugamba oba awulira oba tawulira naye abamanyi oba kawujja mmutuukako. Ate munnange byonna byonna nga bigenda mu maaso waliwo ate ebyomukulu bya Kagaba. Ono wa Electoral Commission gwe njogerako byabakama wa Electoral Commission gwe njogerako. Abaana ono naye amugambye nti munnange otumazeeko emirembe ebintu byoyogera tebikwatagana. Electoral Commission mubulayo kimugamba buli agala okwesimbawo ku bwa pulezidenti aleete nabbubi ate nga tezaalangako. Mwefudde basawo Baganda. Akabadika kano twakafunye dda. Lwaki mwasabye emikono 10 ekisooka
muso creatinga district ngerimu abalonzi 10 ngate bwe nyalemu ekyagulanye natagifuna muki kama muli balungi muche bayita constituency gerrymandering okutwa bu district yobo mu muli balungi mwekyo ekirala FDC DP ebina sima ekyampuga pakina munyagwa bani tebasobola funa mikono nga NUP basinga obuwagizi tenagifuna awo tugendo balindira kitegeeza ku ballot paper kujja kubako sole candidate omu incumbent ye Museveni kwa sobola funa emikono mu lunaku lumu kati NUP faba bayina okuddako kitegeeza ffe tulemerera ofuna emikono DP teswa gifuna FDC teswa gifuna ne bali abalala bonna kubanga tubasinga obuwagizi ebina emu byakoma ku TikTok nga babigulawo kati gogenda kungamba otate bifunye emikono nga faba basinga obuwagizi tunagifuna kitegeera nekira mwambi abakama fete tunulide kalukokka nedda fe kikulu kye tuliko kujjako mwami Museveni oba atya president waffe watabeera ku ballot paper fa wetandikira protest vote yaffe wetandikira waffe tunulide kalunti tumaye tulonde tumaye tudde wakati webake we are not seasoned politicians okitegeera fe yaffe yakujjako Museveni tukyali ku mission 221 yekyatambula oba tanavaako twekigenda tuyimiriza kati manyo obufukuzi omwa byebyo ate era nno nkyakuleetera abantu bangi abakyayongera okuba nga bakubaganya empawa ku nsonga y'omukulu oyo wa Electoral Commission. Ono yagambye nti muyinza okuba nga temunakategeera akakodyo oba muyinza okuba nga muyina kye mwalemereddwa okuba nga mutegeera ku nsonga eyo ye n'avaayo atutemaatemere oba alambulule fena tusobola okuba nga tutegeera kiki kyabadde boogera mu bigambo bye bw'ate bwayogedde. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Kakati mwina ke mutannabuuka byabakama byakakola ensobi 3 yakyusa kalenda yakuluka president n'agisembeza emabega n'akyusa eyabakaba parliament kati ava kukyusa eyaba councillors ne bameya ne bachairman ne C5 naye ng'ekimukoze ekyo byabakama abasajja bano bategedde akatego kaffe nti kadi tubale tugenda zifulumya mu kaseera akasembayo kati bano abafere babipatizi be bateekawo olw'okuba nti tageti baaganya okulaba betagenda kuwa kadi mu noopu bayingidde bataziri parties kati bagenze wabyabakama ne bamugamba soko kola amendment bakansala ne bino ebifo ebirala byonna bizze emabega mu gw'omwenda nga gutandika kati mwena temukabuuse eno dirusi yababakama bano abategetinze bakandidate baffe betagenda kuwa kadi be bali mu kupushinga byabakama asembeze emabega kalenda ya Electoral Commission. Tetukyalina kyakola tugenda bigondera naye nga akatega akaliwo kakulaba nti bafuna bakandidate baffe kubanga bakiregedde tubadde tugenda kwa wadinga kadi mu kaseera ng'ebula katono nnyo ogenda okunominatinga ati baatuguddemu. Mubiwulidde munange obanga obadde wali tewategeera bulungi obanga obadde tonategeera byazaakola byonna bakuteeredde wali ku mmeeza kati awo otegeere omusajja ono kiki kyabala byonna nga bigenda mu maaso nga tukyali mu kalulu competition mu kalulu ku kaadi ya one member of parliament Kampala yeeyongedde naye abamu basaba nti munange batunulemu nti omukyalo ono gwe bagamba nti talina kyakoze akoze omulimu gw'amaanyi. Kakati abakulembeze abali wano abakulembera unity platform lwakuba mukama wammwe taliiwo naye deputy president waali ngenda kukyusa nzire mu luzungu lwategeera obulungi naye kansooke mpiseewo kino abasinga obungi mukitegeere sebo nga naawe mwoli munnange temwetantala ne mugaana okuwa muwala wange kaadi kubanga akoleredde nnyo ebigambo wano. Emirimu egisinga agikoledde mu kkomera tafunye budde butuula bulungi mu ntebe ku pulaaninga
naye kakati ekkomera bwe linaaba abasibe bakendedde tusuubira nti ajja era n'ebirabika ajja kubikola kuba biri byakoze bye bisinga obukulu. Osooka kutaasa bulamu bw'oli n'osooka otunuulira eby'emmaali, tosooka kunoonya maali ate onoonya obulamu. NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nkomawo nago era nja kubanga ngakuleetera mu bujjuvu gwetula butuuzikalira nywera byonna byonna biwetaaga okubanga omanya wano wokka ojja kubanga obifuna. Tubeera na bingi nnyo era nga tuba tutalaga ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo kubanga tukugirayo mawulire buli ddakiika buli katikitiki osobola okubanga otambula naffe era osobola okubanga otegeera byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Sigala naffe tova.